Kwaniriza nnyo ku financial literacy in Uganda, nze namanja Miriam. So tukyatunuulira topic yaffe ya insurance, era olunaku lwaleero tugenda kuba tutunuulira kye tuyita third party insurance. Mujjukira mu video yagwa nabagamba third party eno ye yandita ekirowoozo ky'okugamba tutunuulire topic eno ya insurance. So nsubira video eno ng'ewedde ojja kubeera third party ogitegeerera ddala bulungi, omanyi ebigikwatako, ogifuna otya, okola otya claim n'ebyefaananyiriza bwe bityo. Wabula nga situnagenda mu maaso funny story. Manyi sitera banyumiza nnyo ku bulamu bwange, but then it's a funny story. So naye ngenda okufumbira nagenda wa muzeeyi ne mu introducingira ne mugamba ku boyfriend wange naye ndating ebiseera ebyo yali akola mu insurance company emu. So muzeeyi n'angamba abantu aba insurance nga si bangu, kireka waliwo poliisi gye yali afunye mu insurance, maybe ne batasasula claim yoba ne bamubuzaabuza. So oyinza okubeera eyo nga naawe oliwo otyo nga insurance oginako bad attitude. Maybe waliwo ebitagenda bulungi, wabula aba insurance baneno si bayaaye, si babbi. Obuzibu obusinga buva ku ba agent abatuguza insurance policies neno, bo nga bafudde nnyo ku commission gwe bagenda okufuna mu kifo ky'okutunyonyola product ki gye bali mu tuguza. So subira nga tuli mu series eno ya insurance ojja kubeera oyinako idea insurance ekola otya, ogifunamu otya, yeetagisa oba teyeetagisa, kikyo kiruubirirwa kye njagala ofune mu series eno. So mujjuke nabagamba mu insurance tulina parties ssatu. Tulina first party gwe nannyini policy oba gwagula policy ku insurance company. Then netubeera ne second party ya insurance company gy'oguzeko insurance policy oba egenda okuwa cover ya risk yonna gy'oyagala. Then netubeera ne third party ye muntu yenna abiyingiramu oba abeera affected ne policy eno. So moto third party insurance yateekebwawo Act of Parliament nga nsubira kye basinziirako kyekya accidents zaali zibeerawo ng'abantu bakosebwa naye ate nga tebafuna compensation oba kuliyirirwa. So ne bateekawo policy eno. Nsubira n'ekirala kyali kukuza insurance industry yaffe kuba ekyali bubi nnyo, mukimanyi penetration nga nabagamba eri ntono ddala. So Act of Parliament yateekawo policy eno ng'egamba buli muntu alina ekidduka, pikipiki, motoka n'ebyefaananyiriza bibeere nga kiri compulsory omuntu oyo okubeera ne insurance y'ekidduka kye. Kino nga kiri oba ekidduka kyo kikozesa for personal use oba okikozesa mirimu like commercial use oba kyonna kyokikozesa obeera olina okubeera ne insurance eya third party gye twogerako. Eno insurance etandikibwako mujja kiraba muno waliwo ne insurance covers endala eziri comprehensive eziri biki, naye eno yetandikibwako buli omu abeera olina okubeera nga agiyina. Exception ya insurance eno eri ku ebidduka ebiri owned by the government. Bokka be babeera batalina kukisasula kubanga government kyangu nnyo. Okay, kibeeramu kizibu okuba process mpanvu, naye government ebeera osobola okugisuuwenga oba osobola okukola claim ne bakuliyirira obuvune bwonna obubeera bukutuusibwako n'ekidduka kya government. Ekintu ekiyinza okubeera ekizibu ng'ekidduka ekyo kibadde kya private. So abasigadde ffenna tubeera twetaagisa oba kiri compulsory okubeera ne third party insurance. Kati third party eno ekavaringa ki? Third party insurance oba motor third party insurance etandikibwako ekavaringa strictly bodily injury oba death evudde mu accident, omuntu omukonye n'omutuusako obuvune oba n'afa, yoyo yekka aganyulwamu third party insurance eno gy'obeera oguze. So kinzizaayo ku story gye nakunyumiza ey'omusajja yakona ettaala lya bendi, kati oli yakomentinga n'agamba yiyo yatawadde ne third party. So obuzibu bwonna bw'otuusa ku mmotoka y'oli tebubeera covered, obuzibu obutuuka ku mmotoka yo tebuli covered, n'obuli ku ggwe like oba ofunye ensingo nuuse omukono ogunuuse biki nga bituuse ku ggwe nannyini insurance ekavaringa oli ng'otuusizzaako obuzibu, omukonye afudde, afunye ebinoobulo biki ebyefaananyiza bwe bityo, yoyo yekka aganyulwa mu third party insurance eno.
so gena komboza anyway mbadde nchogeddeko third party no biki byeta covering actually kinzizayo ku tamu emu gye neerabira bagamba mu video yasooka eri policy exclusions. So tamu eyo wogiraba mu policy yo etegeeza bintu ki ebitali covered ne insurance. Era ojja kwesanga nku example nga mu life insurance we babeera bagenda okusasula nga ofudde oba ofunya critical illness. So tugambe olina benefit after death kati naye ng'okufa kwo kuvudde ku suicide as in wesi. So policy eyo ogenda gitunira nga policy ezisinga eza life insurance togenda kufuna sente wadde olina policy wadde obadde osasula premium bulungi nnyo ebbanga lyonna olw'okuba mbunno okufa kwo tekuvudde mu natural means wabula wesi. So eyo ebeera policy exclusions. Bw'ogisanga mu policy yo kitegeeza ekyo ekintu ekibeerawo policy yo ebeera tikikavaringa so togenda kusasulwa ku policy eyo gy'ofunye. So bintu ki ebitabeera covered mu third party insurance nga nkugambye obuzibu bwonna obutuuseewo ku mmotoka yo ebyo obeera gwajja obyesettlingira obuzibu bwonna obutuuseewo ku ggwe ng'omuntu gwabeera birina okubitunuulira. Bw'ofuna accident ng'evudde ku drunk driving obadde onywedde otamidde togenda kubeera claims ezivaawo tezibeera covered. N'ebirala byonna osobola okubuuza ne agent wo oba yonna gy'oguze policies ne bakuwa detailed list ya biki policy eyo byekavaringa ne byetakavaringa wabula ebyo byenkwaddeko bye bitono ebitandikibwako. So third party insurance ogifuna otya? Ebiseera ebisinga petrol stations ezisinga oba fuel stations ezisinga zibeera ne bostickers basobola obutunda obwa insurance policies. So genda ku petrol station yonna oba otuukira insurance company yonna offices zaabwe babeera nga basobola okuguza third party insurance. Ebiseera bino bya sente entono ddala sisuubira muno zisukka emitwalo 10 wabula ebiseera ebimu zikyukamu okusinziira ku mugaso gwa mmotoka kigwekola. So osobola okugenda n'ofuna clarification. Oyinza okubeera nga emmotoka ya private ogivugamu just gwe nga gwe bakyaziyita baza buyonjo. I hope that's the term. So gweoyinza okwesanga ogenda kusasula sente njawuloko n'oli akola commercial oba owa taxi oba waloola ebyefaananyiza weebityo muyinza obuta sente zamusasula ziyinza okwawukana musotoku ya insurance company oba buuze sente ki z'osasula kubanga kinene kiri mandatory bakusanga nga tolina insurance eno ogenda kukwatibwa nga wenkugambye eri mandatory yateekebwawo act of parliament. So tugeze obadde involved mu accident otandikirawo claiminga. So ekisookera ddala kyandikwetaagisa oba kyandibadde kirungi oba kijja kwanguyira nnyo ng'ofunye police report eya accident ebaddewo ekya lunaku ki lwebaddewo like specifications zonna detailed narration ebikwatagana ku accident bibaddewo bitya. So police report ejja kuyamba nnyo ng'okola claim. Ekirala ogenda kwetaaga identification oba ebyogera ku oyo aclaiminga. Bw'obeera nga gwe nannyini policy gwamuyambako okukola claim olina okufuna ebimukwatako. Bw'obeera ng'oli w'oluganda lw'oli akola claim funa ebimukwatako. Wabeera afudde kijja kwetaagisa postmortem report. Wabeera agenze mu ddwaliro ne bamujjanjaba kigenda kwetaagisa medical records ezo receipts ez'osasuliddeko kubanga ebiseera ebisinga insurance neekola reimbursement ekosooka n'ospending then ne bakuddizaawo. Oyinza n'okufuna quotation omulwadde wakyali mu ddwaliro yabadde mu accident so oli amukonya akugamba ndi insured na third party so n'ogenda mu insurance company n'okola claim eyo ofuna quotation just abasawo bye bakugambye ogenda kwetaagisa sente bweziti ne bweziti kati eyo claim n'ogenda ku insurance company n'ojjuzamu claim form n'ezo sente ze bataddeko n'obeera ng'osobola okukola okusasulibwa insurance company kubanga ebiseera ebisinga abantu tebalina sente oli ayinza okubeera mutuusizzaako obuvune buli mitwalo nga 9 kakadde kamu nabeera nga sente zo tazirina awo. So ogenda n'eyo quotation omusawo gy'akuwadde n'ogenda n'okola claim n'obeera nga bakuwa sente n'ojjanjaba omuntu wo.
ekirala insurance company esasula sente mmeka. So third party eno egamba mbuno omuntu sekinoomu bagenda kusettlinga claim yo up to 1 million. Oyo wabeera muntu omu weba beera aggregate obadde mu accident otuusiza obuvune ku bantu bangi nnyo oba abantu bafudde, in aggregate cover gy'olina covering up to obukadde 10. So babeera abantu 10 nga buli omu bamu akadde kamu oba wabeera nga bagenze mu ddwaliro oli bamusaba emitwalo 5 omulala bamusaba emitwalo 9 biki bonna claim yaabwe ogitwala n'ogiteeka mu insurance company bagenda kusasula up to obukadde 10 tebasobola kusukkawo awo. Wabeera muntu omu bamusasula up to akakadde kamu tebasukkawo. So tulekeraawo okudduka nga tukonya abantu obeera basobola okufuna ssente obuvune bonna bw'obatuusizzaako kubanga abantu abasinga abakozesa ababeera involved mu accidents ogenda kusanga abantu ba bulijjo like ssente tezitambula bulungi. So akakadde kanene akamu kagenda mu kumuyamba nnyo okusasula medical fees zonna ze babeera bamugerekedde oba ne waba afudde akadde kamu kayinza okubayamba nnyo mu kutegeka amaziika. So bambi todduka buddisi obeera obadde involved mu accident, yamba omuntu gw'okoonye, yamba omuntu gw'otuusizzaako obuvune akole claim. So nga bwenkugambye ebyetaago by'ojja okwetaaga police report giteekeko nnyo essira ejja kwetaagisa obeera nga byakujjanja bafuna quotation okuva mu ddwaliro bafuna receipt ze wasasulirako ofune olina okukakasa mbuno omuntu akuonye actually alina insurance cover nga tonnaba kugenda mu insurance company okukola claim. So kakasa ebyo wabeera afudde postmortem report ab'enganda mulina okubeera nga mugiina okubeera nga mujja funa ssente zineeno. Claim zitwala between ennaku tugambe ennaku 5 n'ennaku 6 terina kusukkawo awo. We babeera bakubuzaabuziza we babeera bakutambuza bakuzeeno neeno we babeera ofunyewo obutekkaanya bulungi ne insurance company yonna tulina ekitongole kye bayita Insurance Regulatory Authority nga woolaba Bank of Uganda eno authority ekwataganya bya insurance. So kwemulugunyako kwonna osobola okubatuukirira n'obannyonnyola bulungi bajja kubeera basobola okukuyamba oba bajja kubeera basobola okugonjoola kyolaba ekitateredde mu cover eno. So jjukira nkugambye eno cover etandikibwako yetandikibwako ye basic nga bwe nkugambye tekavaringa gwe tekavaringa mmotoka yo yet wobeera mu accident actually ekidduka kyo kigenda tuukako obuzibu bode eyonoonese byonna ebituuka ku mmotoka yo. So kigenda kwetaagisa actually okupgradinga cover eno gy'olina kuba nkugambye covering only bodily injury oba death. So obeera oyagala okukava esingawo bakola actually modifications ku cover eno ebeera modified motor insurance policy oba ekirala kyonna kye bagiyita. So ogenda ku insurance company n'ogamba anze njagala nange munnyongerereko kino ne kino njagala mbeera mu accident mbeere nga nange nsobola okuclaimingayo mbeere nga emmotoka y'oli musobola okugizzaawo bwe bityo babeera bajja kukola modification bakwongezemu ka premium kubanga kava obeera ogistretchinze ogyongezaayo okuva ku basic gy'eriko. So ebiseera ebisinga bagenda kwongezamu ka premium katono okubeera ng'osobola okufuna cover gye weetaaga. Kati ekyo kutwala ne ku comprehensive insurance. Comprehensive covering emmotoka yo oba emmotoka y'eri n'ebyefaanaanyiriza. So tukira insurance company ogigambe nze njagala cover weetu obeera ssente tezinatereera bulungi then tandikira ku eno. Actually sinakusaba otandike ku eno kikwetaagisa kubanga kiri mandatory okutandika ne insurance cover eno. Oli wa piki loole baasi mmotoka yo eya bulijjo weetaaga motor third party insurance. So yeyo motor third party nsuubira ofunye okutegeera ki ekigikwatako negatako omulundi omulala nga tukyatunuulira insurance eno tugenda kuba tutandika series ya life insurance muwulira endowment policies education plan biki pro edusave ebyo tugenda okutunula mu vidiyo eziddako. Actually ennaku za Airtel IPO ziggwayo ate njagala tukole vidiyo eyo ng'ennaku tezinnaggwayo obeere ng'olina obudde obumala obugamba ona investing oba tojja kugula shares mu Airtel. So yeyo vidiyo gye ngenda okuzzaako. Tubadde ne ba analysts bangi ababadde ku Twitter abangoberera ku Facebook mujjuka page yaffe bagiyita
financial literacy in Uganda atannagendayo. So kunkuteerako sessions zonna zembeera ngenda okubeera nazo oba recommendinga o attending ezitagenda kubeera ku YouTube. So ebiseera ebiyise tubadde ne sessions nyingi nnyo ezikwatagana ne Airtel APO tubadde nazo ku Twitter. So abantu bangi muganyuddwa and I'm so thankful tubadde ne sessions ezo. At least abantu abasinga kati bali bamanyi decision ki ey'okukola. So gwe atannaba kufuna mukisa kuwulira sessions ezo zikyaliyo ziri recorded wabula ngenda kukolera ne summary ya biki bye twogeddeko era eyo ye video gye ngenda okuzzaako togisubwa. So balo okuneegattako olunaku olwaleero abapya nkyabaaniriza nnyo mwebale nnyo abasharinga videos zino eno mwebale nnyo tulabagana omulundi omulala akoome.